Akawungezi ko nsaba kabeere kanjawulo nnyo ng'otegeera olunaku nga bwe lutambudde mawulire agataliiko nfuufu ekiro kya leero. Nze Paul Mayinja Mebo Mulungi bwe tugenda okutambuza ensonga ne ttiimu yonna bwe tugenda okutambuza ensonga zino. Kaakano katusooke tukutuuseeko emitwe emikulu egigalimu. Poliisi erwanaganye n'abavubuka ababbye seminti ku loole ebbiri ezigudde mu Mabira. She was singing some laments, religious laments. So those songs attracted me. Emyaka 15 egyabukedde TV. Yine emboozi y'omuvubuka yasobya ku mukadde n'afuwa oluzungu olw'ebitege. Yayimbulwa kati akola bupakasi. I already boosted. Pulezidenti Museveni yagaddewo olukuŋŋaana lw'abavubuka abakatoliki n'abakuutira ku bulimi obw'ekibalo. I've got a model farm in other places, but abantu ebyokubagamba tebakubifa. They attacked me at that moment. Ab'ebijambiya balumbye essundiro ly'amafuta erya Starbex ne batematema abakozi. Babbye ne ssente mu kiro. Ne babayisa bubi, ne babatematema, ne babakuba. Kale tugasimbudde n'ensonga ezalole lukula ne neti za seminti 2 zigudde mu Mabira abatuuze ne beekola ekigenye. Poliisi erwanaganye nabo nga bwekuba n'amasasi mu bbanga bave mu kuyola seminti n'okwetikka ensawo nga buteerere. Loole za sementi 2 zigudde mu ssaawa za njawulo Lwankima Mabira ku luva e Kampala okudda e Jinja. Loole emu yagudde ekiro kyokka obukeerere ng'abadduukirize bajjudde mu kifo we Lutuukiddwa ng'avuka bakyalimidde olwa sementi abadde akyaliwo nga baagala okumuyolabula. Poliisi ng'ekyabalemesa abalala badde bayambako ku nannyini sementi okumutika ku loole endala ebaddereeteddwa nga yabadde emutise yetwaliddwa ku poliisi Mabira. Wabula abalala balabiriza poliisi ne bamubbawo ne badduka naye. Babadde bakinyula n'abalala okwagala okulwanagana bokka nabo okulwabamu okulumiza bannabo okubabbira sementi ate ne balingira loole endala eremeredde omugobo waayo neyingira ekibira kwe kudduka emisinde okweyolera ku sementi. Bano olwatuuse Mabira tebafuddeeyo kumanya kubikwata ku mugobo waayo wabula batandikidde okuyira n'okuddusa obusawo bwa sementi. Avuddemu mulamu dereva mulamu ye Kizidde oluvannyuma dereva ebyuma ebali mukwatidde munda mu mmotoka era agambye nti okugwa atidde kutumira abantu abadde bajjudde oluguudo n'emmotoka endala. dereva guma buli omu alwanira bulamu bwo wano wetuli Nate olaba emmotoka zibadde ziri wali eri mbadde ndabye ng'abantu bagenda kufa. Poliisi n'abadduukirize bakoze buli kisoboka okuggyayo dereva wabula nga abalala bali mu kubba semente. Wano poliisi ekubye amasasi ne basooka okubuna emiwabo ne bayingira ekibira ate ne bakomawo. Waliwo n'abadde abusiwo ne manepaasi y'omuntu kyokka poliisi negimugyawo ku mpaka. Temulindaga muntu oluvannyuma dereva ajjiddwe n'atwalibwa waggulu ku luguudo mmotoka ya poliisi okumutwala mu ddwaliro e Kawolo. Abantu abadde boogedde ku kivaako obenje Mabira. Kyo kivudde olw'okuba nti kale ekubufunda nga bw'oliraba kubanga ebyuka libaddeko abantu redde eriyagudde kukyaliko abantu kati emmoloka okitegeera ate ejjuka oli abali tamanyi nti waliyo eno ekiri mu maaso wa trailer kuba yazze nga sipiidi gyaliko teteraga nti oba linnyanamu. Mukaza Kivombe yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Mu mwaka gwa 2012 twakulaga emboozi y'omuvubuka
ono yafuuwa Olungereza oluvannyuma lw'okukwatibwa poliisi ku misango egy'okusobya ku mukadde. Ono yasalirwa n'ekibonerezo kya myaka 9 miramba. Olwayimbulwa n'addayo eka Basanda mu Butambala gy'akolera obupakasi yejjusa byonna bye yakola. Nga 23 omwezi ogwa Desemba mu 2012 poliisi y'ekibibi mu Butambala yali eduumirwa Musa Kayongo yakwata omuvubuka Sewagudde Frank eyali ow'emyaka 25 mu kiseera ekyo ku bigambibwa nti yasangiddwa Lubona ng'asobya ku mukadde. Omukadde nebba twabasanga ku poliisi y'ekibibi nga baali bagenze okwekubira enduulu okubataasa ku Sewagudde. Kujja omusajja nasomera bamukutte Sewagudde yannyonnyola poliisi mu Luzungu olw'ebitege engeri gye yasikirizibwawo omukadde ono bwe yamusanga mu kkubo n'amuyimbiramu obuyimba obwamulikikiranga ng'obw'omuyimbi Rihanna. She was singing some laments, like religious laments. So those songs attracted me. After attracting me, I decided to say that you lady, what a big deal. How come that you can sing like Rihanna and the so-called those musicians from abroad? Then I go to I say that, hey lady, it seems your music is exciting, but the way you sing very slowly. Munsawo Sewagudde ategeeza bwe yaliiramu 3,000 kyokka n'asalawo omukadde ono amuweeka 2,000 bagende beesanyuseemu. By that time I had the freak. I said that, what if I offer this lady 2K, you can be adequate to her? Say that, you can offer me 2K. I said that, 2K for what? Can you take me in the fueling? He said that, no problem. However much, even if the Kazende boy is there over the father, I don't care. For me, I can do whatever I do. What you want. Yewunyisa poliisi bwe yatandika okujibuuza kiki ddala bba wa Namukadde kyayagala nti kuba yeewadde yasobeza ku mukyala we mwavu nnyo nga neezigula enkoko ya Sekukulu tazirina. I'd like that to request for apology from the old what? From the old man. From the man of the what? Of the wife. To just forgive me, because for me, even if they need state money for Christmas days or these big days, I don't have anything. Sewaguddeyo omusango gwamusinga era n'asindikibwa mu kkomera e Masindi gye yamala emyaka 9. Because I did that thing accidentally, abruptly, it came. Even right now I'm asking that, am I normal? Ono lwamuyimbula yaddayo ku kyalo Kabasanda gye tumusanze. Nali nkubiddwa mu walutegera bbeeti. Everything was not real. It wasn't real. That day I had taken a lot of intoxicants. I already boosted. Not everybody who is in prison is that is a culprit. Many people go there in wrong way. The thing occurred to me just about, but I don't know if it's the condition there. Agambye nti ng'amaliriza ekibonerezo bamuwa emitwalo 3 okuddayo ewaabwe. And even the OC gave me 100,000 of Simba prison for as a sign for what amount for the work which I did, because I never escaped, never did homosexual, I fought the rules and regulations of the what, because up to when I succeeded to finish my what, my Sunday. Sewagudde gwe tusanze n'enkumbi ng'anoonya emirimu agambye nti okuva lwe yava mu kkomera yasalawo obutanyooma mulimu gwonna naddala egy'okupakasa okulima kubanga ky'ekintu kye yayiga ebbanga lyamala mu kkomera. I was digging maize for the government there in East Simba prison farm. We are given tasks digging maize while long lines, those farm prisons there. But I learned many things there in jail there, where I got a chance of being hard-working man. Agambye nti atambula ebyalo mu Butambala ng'anoonya emirimu egy'okulima era n'atulaga n'engalo ze bwe zimyuse olw'okusiiba ng'alima okuddamu okwebezaawo nti kuba buli kye yalina yagenda okuva mu kkomera akyasaanawo. I came back when my property got spoiled, so I'm just struggling. Even though I'm better than some guys whom I left here, because I've made some small business, but the condition is not what. Ono anyumya obulamu bw'ekkomera nga bwamuyigiriza okukola ennyo ssaako n'empisa nga baatuuka n'okumuwa ekitiibwa kya Katikkiro mu kkomera n'ennusu 10 ng'ekirabo olw'empisa ze yayolesezaayo. But I really thank the person who arrested me, because I was idle, and right now
I never attend being with peer what groups. Every time I'm very busy. I don't want to face it again. Asabye abazira kisaawo kumuyambako okukomyawo obulamu bwe nga bamudduukirira n'okumuwaayo ku buyambi kubanga kati yatereera. Right now I'm seeking for a job, but I request for all Samaritans who can aid me for survival so that they can send me some assistance, financial assistance. To aid me. Obedi Lutale yakusakidde guli lino ku Lwabukedde TV. Wow. Kati ate President Yoweri Museveni agaddewo olukuŋŋaana lw'abavubuka abakatoliki lumaze ennaku 5 mu ssaza ly'e Hoima. President yakubiriza nti bakomye obudde okubumalira mu by'emipiira wabula beenyigire mu bulimi obw'ekibalo ekyayikenya olw'enkulaakulana. Abavubuka abakatoliki abasukka mu 1.5 kw'amasaza ag'enjawulo mu ggwanga bamaze ennaku 5 ku ssomero lya St. Andrea mu ssaza ly'e Hoima olukuŋŋaana lwabwe olwa buli mwaka. Olukuŋŋaana olugaddwawo President Yoweri Museveni. Omusumba w'essaza ly'e Hoima Vincent Kirabo mu minsi egadde olukuŋŋaana luno annyonnyodde ku bukulu bwalwo n'ensonga lwaki abasumba b'Eklezia Katolika basalawo lubeerengawo buli mwaka. Ekigendererwa ky'olusolokano luno muhondere Kristu, mugonze eddiini yanyu kandi mwesigege Mukama omululu amago olw'obuwomeezi bwanyu bwona. Omusumba Kirabo asiimye President Museveni olw'obuwagizi bw'azaaweereza Eklezia mirimu gy'enkulaakulana. I also acknowledge with gratitude the contribution received from Your Excellency through the Honorable Prime Minister of Uganda of 300 million to support our project of the specialized hospital. We are very grateful. And some time back, you supported us with the vehicles. Ng'abavubuka basabye President Museveni abakwasizeeko mu kuzimba ebifo ebinayamba abavubuka okuŋŋaana n'okusoma ebiyitibwa youth conference centers mu buli ssaza. And Mr. President, through your love and care, we request for more support towards the establishment of our diocesan youth centers in all the 4 ecclesiastical provinces, beginning with Hoima Diocese in Mbarara Ecclesiastical Province. Yes, Minisita Rubira Nabanja asiimye President Museveni olw'obuweereza bw'atuusa ku bantu b'e Bunyoro n'okulonda abantu bayo mu bifo eby'amaanyi. Mwikirize musiimo mu Lunyoro habw'enguudo za koolasi. Mukama waitu weebale. Weebale kuvumbula eby'amagita, oil and gas. Here in Bunyoro. Ye President mukogerakira abavubuka asiimye Eklezia okuteekawo enkola eno mwe bayita okulungamya abavubuka. Nebanyankolese akati kainukwa kakiri kabisi. So mentoring young people is very good. I want to congratulate the church for remembering that. Ajjukiza abannaddiini okusomesa abantu ebyenkulaakulana n'engeri y'okulwanyisaamu ebintu ebiyinza okuteeka eggwanga mu katyabaga. But in the past, there was a mistake for the churches to only talk about spirituality. Akutira abavubuka okwenyigira mu bulimi obw'ekibalo ekyayikenya nabo ekyokulabirako ekya Minisita Ombeze ow'ebyentambula Fred Byamukama ow'Ekakumiro ng'anoga nnusu ku nnusu. I have done experiments. I have got a model farm in Kaumu. I have got a model farm in other places. But abantu ebyokubagamba tubakubifo. Bali habindi, bali mpira ya Buraya, biha. Ambulozi Nwagaba Katoto yakusakidde guli ku Lwabukedde TV. Ate abatemu ab'ebijjambiya balumbye essundiro ly'amafuta erya Starbex ne batematema abakozi 5 n'okubabbako obukadde obusobye mu 10. Obunyazi buno bubadde Myanze mu disitulikiti y'e Kassanda. Poliisi etegeezezza nti etandise omuyiggo ku beenyigidde mu bubbi buno.
abazigu balombye essundiro ly'amafuta erya Starbex eriri ku kyalo Kigalama mu ggombolola emyanzi ekasa ne batematema abakozi okakana nga babyeko obukadde bw'ensimbi obusuuka mu 10. Obunyazi buno bubaddewo mu kiro ekikesezza olwaleero nga kigayibwa nti abazigu babadde bangi nga basooka mu 10 nga basose kwefuula nga baagala okugula amafuta olwo agatunda wayitiddwa emiggo n'ebijambiya ne bitandika. Balombeddwa abateeberezebwa okuba ab'ebijambiya abazigu ne babayisa bubi ne babatematema ne babakuba ne babanyaga ensimbi enkalu ezitannategeerekeka muwendo. Yusuf Okrora mukumi ku ssundiro lino nga wa kampuni ya SGA atunyumiriza nga byabadde n'agamba nti omu ku basajja yeefudde kasitoma yagala amafuta mu kidomola n'amugamba ayite agatunda. One came with a jerrycan. Then he asked me where are the papa tenders. Then I told him that me can call papa tenders. At the moment, the police were having a gun, so they attacked me at that moment. So then by then they ordered me to put the gun down. Then I also took it. In a few minutes I saw the police coming with the bangers, with the hammers. And from there they attacked all of us. Okira agamba nti mu bbanga ttono bonna batandise okujja ebijambiya ennyolo n'emiggo ne beebasa wansi bamugyeko emmulu ne batandika okubakuba nga bwe batema n'okubasaba ssente. They ordered us to put our head down. And then they started banging us until they did what they wanted and they went out. Monejjera Dokirora agamba nti abadde n'obukadde bwa ssente obusukka mu musanvu nga bonna baabututi ate nga ne banne babadde balina ne zinyagibwa. Nga amasukkulu gwa Kigayibwa Ndemondo baagisudde okumpi n'essundiro Dokirora agamba nti yagironze naye nga babyemu esasiremo. Actually they took, after they ordered me to put the gun down, then they took the gun after doing what they wanted. After they threw out the gun, but they went with one bullet. Mu ddwaliro lya St Mary's erimanyiddwa nga wa Dr. Ibingira bano gye tubasanze nga bajjanibwa kyokka ng'embeera abamu mbi nnyo. Ssentebe Ggombolola Imaanye Alex Nyuva atuuseko awagudde obuzibu n'asaasira abatemeddwa. Nkubiriza abalina amabizinensi amanene agavaamu akasente titulekeraawo okusuza essente mu maduuka agaffe. Omuwagizi wa poliisi mu Wamala Region Rachel Kawala akasizza obuzibu buno n'agamba nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Nga naye tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nti abenjidde mu kikolwa kino bakwatibwa. Luka Kajere yakusakidde Gullen ku Lwabukede TV. Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Paul Ssemwogerere yennyamidde olw'ebikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu ebikyaliwo ne mu kiseera kino. Abyogeredde ku bijaguzo eby'ekigo kya St Charles Lwange Ntinda eby'emyaka 10. Abakatoliki okuva mu kigo kya St Charles Lwange Ntinda bajaguza emyaka 10 obukyanga kitandikibwawo. Omujaguzi omukulu abadde Ssaabasumba Ssekkulu ya Kampala Paulo Ssemwogerere asoose okugulawo ekizimbe ekyabuddwa mu Kaloli Lwanga ekizimbiddwa Abakristo mu ssaza lino nga bayambibwako Centenary Bank. Alambudde ekizimbe kino nga bwakimansira amazzi ag'omukisa. Olwo abakristo bakungaanye mu kereziya okwetaba mu kitambiro kya mmisa mu kuyigiriza Ssaabasumba Ssekkulu z'Abakristo mu kigo kino olw'okutuuka ku myaka 10 n'abeebaza olw'enkulaakulana ennungi baletse okulya ekizimbe ekizimbiddwa. Awo nno batukoledde ekizimbe kirungi nnyo ate mu budde butono. Twebaza Father Muwanga ne ttiimu ye. Obubaka bwesigamiza ku mulanze Yohana Batisita mwasabidde abakkiriza okuba n'omutima ogulumirirwa yennyemidde olw'ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu ebikyaliwo naawe ekyokulabirako ky'abakuumaddembe abatulugunya abantu n'abasaba okweddako. Abantu temubabonyaabonya bakwate na ddembe, temuba kuba bubi, temubasitulugunya nkomera nga bakutte bakwate ng'abantu. Avumbira ebikolwa by'abantu abaleeta abaana ku nguudo n'ekigendero ekyokubafunamu ssente. Naye babaleeta bantu bamaanyi bagagga nnyo groups ne babateeka awo
ne bagani mukunganye sente zakunganya ubize batwala obwana bukazi bwatu n'obusajja bwatu obumugwana buto bisigala enjere buluma Engini ya William Mbaka wasaba Kristo wekigo kinagwedde ku lugendo lw'emyaka 10 mwe batuukidde ku nkulakulana ey'omugondo. Lwaki tuzimbye ekizimbe ekyo ekigendererwa byaffe byakulakulanya bavubuka okulaba nga tubasikiringa basobole okwekolera emirimu. Tugenda kusayisira ku bayuthi babeere nga baparticipatinga mu church mu bintu ebikolebwa mu church n'abaana. Mwongere mu n'ekigo kya Holy Trinity ezirobe kijaguza emyaka 16 bukyanga kitandikibwawo. Misekule mido Afrika Genesis lino Monsignor Francis Xavier mpanga nga yakikiridde omusumba Cesarino Lawrence Mukasa omugenyi omukulu abadde minisita amatendekero ga waggulu Dr. Jesse Muyingo ku mukolo guno abaana 290 bamaliza ku Freemancio nga ku bana 19 bafunye Sacramento erya komunyo obadde n'okugatta emikugu gy'abagole ebiri okufungira Uganda. Mbaka bw'omusumba Mukasa bw'atise Monsignor Limpanga asaya Kristo kunyerera mukukiriza ate n'okujuliranga Kristo buli wonna omubeera mulamu bwammwe essaawa 24. Ye minisita Muyingo mukugera kwenyemidwa bazadde abalaka jalidi abana bendera mu lumula kyagambye nti baviddeko kwenyera bikolwa ebikyamo awadde ekyokulaba ekyomuvubuka yawambye omwana n'akanda bazadde be ensembe. Yawambye omwana omuto wa myaka 4 n'awandiika n'essimu ye nti bwe mba mumwetaaga ono munkubira ku ssimu eyo ne miliyoni 4 biri mu Uganda tebyakatandika. Bw'atasaba abazadde okuli mu lubimbi lwabwe abalambika abaana tukole omulimu gwaffe mu luwummula tusomesa tubeere n'abaana baffe tubawe obudde waffe obusinga okubeera quality time tubagazisa ddiini yaffe tubagazisa omukama Katonda. Bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Vincent Mukyebe asiima emirimu egikoleddwa Dr. Muyingo. Olina ettaffaali lyogasseeko nga omwo mulimu okuweerera abasasedooti nze newaako obujulizi nti nze omu ku abo ssebo abaana bo ndi mutabaniwo. N'omwoyo mutuukivu. Amiina weebale nnyo weebale ddala katukuumuze munnaffe tukomewo n'ekitundu ekiddako mulimu gano. Linda ne mino mugataliiko nfuufu. Twabaletedde estate ennungi ezimalako omwaka emiliyoni 8.5 empambire Bubuule ne tubaleeta ne miliyoni 11.5 ebubuule. Redland School tusukkuluma ku kusomesa kifo kya kuyiiya kukolera wamu n'okunyumirwa nga bwe bayiga. Redland Schools nurture to greater heights. Ogugwa teguba muka yine engeri bajjajjaffe gye baaterekangamu entungo n'etayonooneka. Ng'ensuwa gy'otairemu omukozi baalyanga okuva ku mwaka otuuka ku mwaka. Bajjajja b'olulyo olulangira be baluwa be bakulu b'emituba kuba abakulu b'emituba be baana b'abakabaka bali abaaliwo be baavaamu abazzukulu bano abaana bano ab'emituba abajjajja abakulu b'emituba be babatuusa mu bakabaka ke kasolya akaabwe waggulu. Nakati kyetubagamba obwakabaka tebabulya babusikira manya tebabusikira balya buli kubanga boolaba obwakatikkiro nti katikkiro avaako ne baleeta omuki era munono y'olulyo olulangira kabaka tafa abula bubuzi ate asigalayo mu lubiri lwe ng'alamula kyovola nti tebabusikira balya buki balya buli obwakabaka. Towooza n'ebyo bitegedde bulungi tweyongerayo n'ekitundu kino mu mboozi yaffe ey'ogugwa teguba muka tukulaze engeri bajjajjaffe gye baakuumangamu entungo nerema okwonooneka. Ogugwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu tuloyige. Mu Buganda ziyitibwa ntongo ate Abasoga baziyita mukose. Natsi kuno bajjajjaffe ab'ebusoga omukose guno bagutabikanga mu binyeebwa ebisiike ne bagunywera ku caayi mu biseera byabwe eby'eddembe. Omukose gukolanga eiva gwakolanga ekyokunywera ku caayi ate gwakolanga eidagala niwo oli omwereere
mulezi wasenesa ekijiiko eno oli kuyiwayo wanwa n'ekyayi memboozi yagwa makerenda. Omukose guno era gwaweebwanga n'abaana abaabanga bakonzibye ne bagulyanga mubisi. Kinga endwaire mu mubiri n'oguleeta amaani okusingira ala ku baana bonna abanafunafu kale tikatambula bulungi bafuba okubona nti bakaliisa omukose ogwo gayiramu amaani. Guno gwe gumu ku byokulya ebyaterekebwanga ne bimala emyaka n'ebisiibo nga tebyonoonese okusinziira ku ngeri gye gwabanga guteekeddwamu. Nga gutuuse okukungulwa basalanga musale ne bagusiba okwefaanaanyirizaako enjeyo ne bagwanika ku kidaala ekyefaanaanyirizaako akatandaalo gusobole okukala obulungi. Ekidyedye ekyo nikwe baatanga omukosi kyazimbibwanga obuwanvu bwakyo okusinziira ku bungi obw'omukosi. Amaadhi niga gagwa amaadhi gatya tigusobola ekidyedye ekyo tikigwa. Kuno gumalako ebbanga ggere okusinziira ku bungi bw'omusana nga bwe gukala bagukuba. Guno okusiikibwa osooka kuguwewa ne guvaamu ebikyafu. Wabula nga bwe bagamba nti tekiwoomera matama abiri, abamu oluvannyuma lw'okugusiikako bagusekulanga ne bagufumba ng'enva. Mu biseera ebizibu ng'ozirawo n'alumukira kunoonya iva kale omukosi ogwo nogwatutaasanga ng'osobola okugufumba gwonka aye kabere nga guwooma ino singa ogutali mu iva erindi ng'endagi noota mu doodo noota mu iyobyo. Waliwo n'olundi ennyama ey'omukala eyo nga yona tutaamu omukosi ogwo kubanga ewoomera mu ino. Abalala bagulya kipooli. Ekyo ekipooli basobola okitereka ebiseera by'entaiti abandi bagutoola mu bwitu. Nezi kuno omukose gwaterekebwanga mu ttogero ogutali ng'ensangi zino bwe guterekebwa mu byayi ne mu makutiya. Ng'ensuwa gy'otairemu omukose ng'ogukunguuse n'osandikirako otigwa baalyanga okuva ku mwaka otuuka ku mwaka. Omukose tubaguta mu kyagi kubanga gwida kuyiikayiika gwida kusansaana aye n'ensuwa egutawalala bulungi eti yewoyendera wojja n'akakopo kuwaase nakusene. Aye ngeri eibugumu mu nsuwa ng'ogisandikire oide nga limala n'emyezi 6 eibugumu tirivaamu ntirizaawo eribita. Ensangi zino gwafuuka gwa ttunzi naddala eri abakozi b'ensimbi abagusiba mu mikebe. Abo abaana gwe batambuza nga batairemu ebisukaali gulu biki gwawoomerera ino era abaana babwenda ino. Bulo alinyiga simu yange. Ogugwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu tuloyige. Ate libadde essanyu jjerere nga mukozi munnaffe Dennis Kyobe ayanjulwa kabiitewe mu bakadde be Emityana. Abazadde babasibiridde abaagalana bano entanda okukulembeza ennyo Omukama Katonda mu buli kimu. Essanyu libuganya abatuuze ku kyalo kigaanwamu disitulikiti y'Emityana olwamu n'amawulire munnaffe Dennis Kyobe bw'abadde agenze okwanjulwa Anet Nakiyemba mu maka g'abakadde be Ssaalongo Bakulu Mpagi Vincent. Mu kutuuka mu maka gano abako abalekeddeko Kyobe okwabadde bannamawulire ba Bukedde Famire ab'emikutu emirala n'emikwano gye abaakulembeddwamu bbandi. Olwatuuse abako bayaniriziddwa musanyu wakati mu mbuutu nga mukozi munnaffe Bruno Betty yabadde katumwa.
abakozi ba bukedde ne banyina b'omugole bazinyega kisaanyi olw'enduulu nebula okutta abantu nga bawa abaana bawaka bababuuzizzaako ebirabo. Senga Nakabazi Aneti oluvannyuma yazze n'alaga omukokyobe wakati mu ssanyu n'okubibyamu. Omugole Anet yafulumya ennyumba ng'akulembeddwamu omuyimbi Flash Love wakati mu nduulu. Awo Kyobe yatwaliddwa mu nnyumba okuzaalibwa. Mu kuzaalibwa mu nnyumba Kyobe yawerekeddwako omukuŋŋaanya w'agataliiko nfuufu Hannington Muluta, Professor Julius Nyanzi owa Prof Bioresearch ne bannyina abakulembeddwamu Justin Nakitende. Eno yawadde taata bakulu Mpagi omutwalo n'ekirabo kya maama Maria. Olwavuddeyo olw'abagole ne bakomawo mu kidaala mu ssanyu. Wano bannyina nga bakulembeddwamu Nakitende bawadde Aneti ebimuli, omulina ekya ssente n'ekya bbaluuni n'ekyabaddemu ebibala. Jensa akutumidde wali omukubira mu mutima yegwe musaayi okutambulira mu ye. Omulungi kiwandiiko tekisooka kyekyo. Ensawo y'okuyimirizaawo emirimu gy'Obwakabaka buli mwaka twebaza Taata Sande bakulu Mpagi mu linnya lya gavumenti ya Ssaabasajja olw'omutima ogwagala Obwakabaka. Kyobe yatwalidde bazadde ba mukyala we ebirabo bingi olw'okubasiima okumuzaalira omukyala. Anet ne mwannyina Sempafu Jude basaze keeki gye baagabudde abagenyi. Wano abazadde beebazizza omuko olw'omukwano gwalaze muwala waabwe. Mbifunye mbagaliza omukisa gwa Mukama waffe Yesu Kristu abongere okufuna era n'okuza obulungi abazzukulu bange nammwe muwangaale. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Nabino ngataliiko nfoofu ezzadde kya muwendo. Maama muteeketeeke n'ebikosebwa bya Mood Distributors abazadde n'abalwanirizi b'abakyala n'omwana omuwala. Mood Distributors ikuzinjawulo n'ekyoluwummula wakati mu kubafunira ebyokukola. Abyogeredde ku ssomero lya Big Reach ensangi mu kutikkira abayizi ba top class. Kibadde kijjobi ku ssomero lya Big Reach ensangi yali batikira abayizi ba top class amateeka omutindagano nasatu okugenda mu primary. Abayizi bassekuma nga bakulemedwa mu bande ng'aba top class batambulidde mu kimotoka ekibeetoloza ebitundu by'ensangi. Omugenyi omukulu abadde Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi nga yaniziddwa wakati mu Matale. Abayizi booleseza ebitono omubadde okusoma Kulaani, okuyimba, okuzenya katemba, okutontoma n'okulaga bye bayiga mu kibiina ng'eno abazadde baffe essanyu. Supreme Mufti mu kwogera ku atendeza omutandisi w'essomero lino Ajja Manda Sebanakita amanyirwa nga Big Daddy gwagamba nti musajja muyiyi ate omusuubuzi ow'amaanyi. Tweyanziza nnyo Big Daddy, webale nnyo, webalire ddala. Azira abazadde okutwala abaana mu masomero agali mu ddiini nga lino kubaga balamika mu by'omukibiina n'omwoyo. Amasomero gano ge mulaba gali ku international level. Tuli omwana bw'asomera bwe najja bannambuza abaana gye basula naye ng'otunira ddala omulimu ogw'ekitiibwa
omwana we yalisanya abiri ng'asomera. Omukulu w'essomero Musa Osman Malinga yabazza abazadde batambulira nabo ku festival lino lyatandikibwawo n'asaba abazadde babongera abaana babangula omwaka ogujja. Eri mu bazadde baffe tubeebaza okubeera nti mutuwagidde musasudde ssente. Omutandisi waali Hajja Mada yebaza Supreme Mufti olw'okubawo ku mukolo guno ng'ayogedde gy'enfudde essomero lino. Big Reach Junior School tusomesa Oluzungu n'Oluwarabu n'ennimi endala n'okulunda. Tuyina abadde n'ab'ebisulo abava ewaka nga tubakkiriza buli kimu nga bw'olaba wano, naye nga kitusaba abazadde mutwongere abaana. Yebaza abazadde abawa abaana ate ne bafuba okubaweerera. Essomero lino jjonjo, tewali gakyojja kwekwasa, tuli wagazi, fresh air weeri, twagalira ddala abaana. Robert Kasibandu wa Victoria School of Beauty asiimye abazadde abafubye okusomesa abaana n'abakuutira n'okutenera amasomo ag'emikono. Waliyo obuskills obutini abaana bwe basobola okukola bwe balina okuba nga basobola okukola ne bugenda ne bubayambako mu piriyodi eno ey'oluwumu naddala mu nnaku zino ezetugenda mu ennaku enkulu. Twogere ku namu ku bazadde batendereza essomero lyo ne basiima mutandisi walyo olw'okubagumiikirizanga. Awadde abaana ab'enjawulo basale abatalina mwasirizi era n'alabirira abaana bangi okuva mu kitundu kino. Certificate eno ebaweereddwa bagiwange bulungi. Abayizi ba top class batikiddwa ogenda mu P1 basindikike ng'akabonero ak'obuwanguzi. Abazadde basanyusiddwa abayimbi ab'enjawulo okubadde Sophie ne Sam Gombya. Abuddu Muwonge yakusakidde guli nkulu Abukede TV. B'Abakristaayo n'abawulo okuva mu bulabirizi bwa West Buganda beetabye mu bungi nnyo mu kwaniriza amaloboozi kuno kw'oteeka n'obuzannyo eby'ennyimba ez'amazaalibwa ga Yesu Kristo ag'omwaka 2024. Entujo okuliza ennyimba z'amazaalibwa n'obuzannyo ebadde maka g'omulabirizi wa West Buganda Henry Katumba Tamale ne mukyaleka Julia Elizabeth Tamale. Era laba oliba olubuto era olizaala omwana ow'obulenzi. Abayimbi b'ekkwaya ez'amakanisa agakulu obulabirizi gattakiza abaana ba Sunday School be balidde mu ndako n'okuzannya obuzannyo. Omulabizi Tamale ne mukyala beegase ku baana ba Sunday School okuva mu kanisa ya All Saints Nyendo ne babikola b'amasejjere. Oba omulabizi Tamale ne mukyala balidde mu ndago ne beegattibwako abawule. Agamba ti Yesu yafadda naye ffe tugamba ti Yesu mulamu. Bishop Tamale ne mukyala basitira wano kusibula abaana ba Sunday School n'abavuka mu butongole ndi bwe tali bantanya Desemba 2025 tali basanga mu ntebe ya bulabirizi. Tuludde nga tubategeeza tuli mu kkoona ebulayo akabanga katono enkasi ey'obukulembeze bw'obulabirizi buno tugiweeyo. Alungamiza abavuga beegwanyiza okubeera abaweereza mu kanisa tibeegatte ku bbanguli ya Bible College ekako. Twagala okwongera okutegeeza bannanga abavubuka era n'abaana abato nti abayizi baffe abasoma obuweereza omuli abasoma obubuulizi n'abasoma obwawule bwe baba bawummudde enzigi za Grace Bible College nzigule. Mu ngeri omubuulizi Sewulira okulwa ne mategeko okusaba okukwebaza Katonda amuyisiza mu bizibu enkomo. Omukolo gubadde maka agasangibwa ku Kasabukulu mu ggombolola Myuka Wakiso. Eyaliko omukubiza w'Abakristo mu kanisa ya St. Stephen Mutundwe Fred Luyombi atendereza mubuulizi Sewulira gwagamba ndi musajja mukoze. Njagala okwebaza Katonda olwa mubuulizi ono okwagala kwe yamuwa amafuta ge yamuwa okusobola okulaba ng'ayinza ebirema oluusi abalala. Mukyala omubuulizi Sewulira asiimye Katonda abayisiza mu kusomozebwa bwe baze basanga. Twebaza Katonda obulamu bw'abaana bange, obulamu bw'omwami wange, nebaza Katonda atukuumye okuva mu buweereza bwaffe. Nebuulizi Sewulira aliko obubaka bw'awadde. Abantu abo bajja bayina obuzito bwabwe nga beetaaga okutikkula. Okutikkula si kuleeta bitereke kutikkula, naye ovanga omuntu okugamba nti nze ndabira wano ondabira wano olaba nze tye ekintu kyanzimba mu lubuto oba kintu kintudde mu kugulu oba ekintu kinnumisiza omutwe naye n'omusabira n'akola ki n'awona.
abatuze ku kyalo Buse bw'obajja mu wakisubite mu bujaguzo byasalongezekera essengendo eby'emyaka 9 basoose kumba okwetolola Buse ng'oluvannyuma abaana be abazzukulu n'ab'enganda ne bamuyimbira obuyimba bebaza Katonda olw'okumukuuma. Reverend Wilberforce Mandi Lwabinde yabadde omubuulizi olunaku ng'ayogedde ebyafaayo byasengendo omuli n'okuwona ababbi omuli n'okutandika omwalo ogw'Entebbe. Omusajja ono nga mu byafaayo bye ate ng'akyali mulamu yakulirako yabeerako herese ofiisa mu disitulikiti y'Entebbe abalwasa kya Katonda. Yesalongo Singera agambye nti musanyufu okuba nti abadde bazze okumunjaguliza ku myaka 9. Bebaza abaana bange mwenna nsanyuse okubeera awamu nammwe mwenna ab'emikolo bannange abazze mukolo gwange guno okwebaza Katonda. Ategeeza nti ab'e-Busi abakolera omwalo n'abazimbira essomero ssaako n'ekkanisa abaana batulidde ensonga gye basize okujagulizaako kitaabwe. Yatuweerera, yatuliisa, yatuwagala n'atulabirira. Abantu abasinga mu nsi muno bakola ebirungi naye bwe bakola ebirungi tebafuna mukisa beebazibwa. Gataliko nfufuga bya mizannyo mu liigi y'eggwanga ya Star Times Uganda Premier League KCCA FC eneefunye obuwanguzi obusoose okuva mu mipiira giri 5 ng'ekubibwa Kiso Giant ku goal 2-1. Yo FUFA kyaddaaki ekwasizza obwakyabazinga bwa Busoga kiraabu ya Busoga United ku mukolo ogw'okukuza amazaalibwa ga kyabazinga mu kibuga Jinja. Joe trying to find his way, good ball coming in from the midfield. Season yawedde club ya Busoga United yasalako okudda mu kibinja kya wansi ekya Big League oluvannyuma lw'okukozesa omutindo gw'ekibogwe. 1-1 between Busoga and Gaddafi. Powerful finish. Emmanuel Ajo, the usual suspect. Nananyini club eno ya Busoga United Dana Nyago alemereddwa kutuukiriza ebisaanyizo bya FUFA. FUFA asalawo okuddiza club eno. Eggulo ng'obwakyabazinga bwa Busoga bujaguza amazaalibwa ga kyabazinga William Gabula Nadiope ow'okuna ogw'okwezi emyaka 36 mu lubiri lwe olw'Igenge mu Jinja. FUFA ng'ekulembeddwamu pulezidenti wa Yingenia Moses Magogo yakwasizza obwakyabazinga bwa Busoga club eno mu butongole. Bweyanga Busoga tukakwingira ku lulembe lwa East African Community kusubira okugaita Busoga nga tukozesa omupiira kuba tunatuna bitakuba tuwagira kirala oba omusiraamu oba owagira kibiina kye ekyobufuzi oba oli wa myaka emeka omupiira tugusosola tunatuna tusobola okukwesa olino. Nga FUFA emaze okukwasa obwakyabazinga club eno katuuke wa Busoga Dr. Joseph Mvawala yanjulidde kyabazinga ssente wa club eno omujja Haji Walubi Abeka wamu n'omutendesi Charles Ayeko. Banera bayanjudde n'omujozi omupya ogwa club eno nga kyabazinga akwasiddwa ekisumuluzo okuggulawo essula empya ya Busoga United. Era twebaza Honorable Hashim Mabogo olw'okutumbula eby'emizaano nti tusiima ino era ng'obwakyabazinga bijja kwongera okukolera awala n'imwe tusobole okutumbula ebitone ebyaba musaayi muto. University 3 okuli Mubzi, Bugema ne Kampala zino zisiibuddwa okwolekera ekibuga Kisumu eky'eggwanga erya Kenya okwetaba mu mizannyo egy'obuvanjuba bwa Afrika egitandika olunaku olw'enkya. Emizannyo gy'amatendekero aga waggulu egy'obuvanjuba bwa Africa egya East African University Games eny'omwaka guno egitandika nkya gikomekerezebwa ku Lwokutaano ku ttendekero ly'amaseno erisangibwa mu kibuga Kisumu ekya Kenya. Mubzi y'emu ku matendekero agasoba mu 15 agenda okukiikirira eggwanga mu mizannyo gino nga bano basiibuddwa leero okuva ku ttendekero Nakawa. Omukolo ogusiibula ekibinja ky'abantu 98 nga kuliko abazannyi 8 gukoleddwa ku ettendekero lino Professor Moses Mukwezi. We hand over this flag to you to both Kisumu and Rwanda.
tubagambye nti bw'obeera mu sports obeera healthy n'okubwongo obeera alert intellectuals kyagala okole sports na ne future career abamu basobola kujyamu emirimu ejja kuba useful. Mu mizannyo gino Mobuzi yakuvuganya mizannyo 11 nga mizannyo egyali endejje yamalira mu kifo kyakusatu. Bugema University naye yasibuddwa okugenda mu mizannyo gino ng'omukolo ogusibula ekibinja ky'abazannya namu abataano gwakoleddwa amyuka Chancellor Pastor William Bagambe okutabirira University ekkulu e Busiika. Bano bakuvuganya mizannyo 5 okuli emisinde, scrabble, okubaka volleyball n'omupiira ogw'ebigere. Ndiza twetegese kubanga tiimu yaffe eri mu mbeera simbi kubanga n'abasambi abadde bamaze okusoma ne bagenda twasobola okulanga tusobola okwongerawo abalala abajja ne batwegattako sizoni eno. Yo Kampala University emizannyo gino yatutte ekibinja ky'abantu 140 ng'omukolo ogusibula ttiimu gwakoleddwa amyuka Chancellor University no Dr. Wadda gy'agenda kutabirira University ekkulu eggaba. So I'm handing over to the captain. Our expectation is to be champions of not less than 50% of the games we are sending them to. We are excited. Kampala University is known for sports. This is our brand. We are not going to let the university down. Kampala University yakuvuganya mu mizannyo 9 okuli okubaka beach handball, rugby, emisinde, volleyball ne handball. Mu mpaka za Africa ez'omupiira ogw'ebigere ezabali wansi w'emyaka 17 mu kisaawe ekya Hams Nakivubo, Uganda eremaganye ne Tanzania ku goal ebadde mu kwemo. Mugugudde w'empaka zino ng'ate yo South Sudan ekubye Somalia ku goal 3-0. Kubadde mpira mwangu kubanga Tanzania ndooza omupiira gwaffe nabo okubeera muzibu nnyo ebiseera ebisingera gusalibwawo akantu katono nnyo naye ndooza first half bazze nga baagala okutusinga ne ba dictatinga play ne second half tuzeeyo ne tucollectinga mistake. Awamu n'ebimu naffe omulungi atugoberera agataliiko nfuufu bwe gatyo bwe gatambudde ekiro kya leero tukwagaliza okusigala ng'otugoberera sula bulungi weeraba.